mubuze obwo obutebe bw'olumbe obwa plastika bwe batimbye ne butenti bwe buti obw'okulingiza diko nga nalaye mulungi researchingako goloza diko oyo yabadde mu sente ngamme abakoze emikolo weekend babadde bangi lwaki twogera kasuku kati kasuku is a big brand ekyokubiri yatugamba tayagala bintu byakinaku byabadde binoonya ki ku mukolo gwe okay mugamba mutya abali Kachumba TV kaswe bitambye dda bulungi nnyo abali kuchamuka mbalamusizzaako kansubire eggwanga litambula bulungi Kyamuka TV ogimanyi ku Azam decoder ya Azam okay kakati olwaleero nga tunaba kwanjula ate basponsa baffe akansooke mbanjulira ate sponsor omupya gwe tulina olwaleero ng'ate gwe tutudde naye Nash B guest house sinze Nash B guest house mannaye anti guest house kati ze company yesponsorinze programu eno kane tuba n'omwogezi wa Nash B guest house gwe tuli naye olwaleero sooka oweyanjula nze Nash B bannaye okweyanjula simanyi kulala ne mukyala muwombeefu lwakuba abantu abamu bankwata bubi bagamba olina eddalu tewerya mu ntama mba njogedde mazima tugenda tuukawaawo so basebo ne bannyabo tuli produce sponsor by Sula Motors awache mmanga kalenda atunde emmotoka empya n'enkadde gwe zonna azaagala tuukawokko ate wewangulire emmotoka ku bbeeyi y'ekibanja mpola nagambye twawangudde awaadi okubeera ate musajja asinga otunda emmotoka enkadde n'empya mu high people awards so high school people awards so n'olwensonga eyo olwaleero ndina omukyala Nash agenda beera nga twogerayogera mumumanyi mukyala w'amaanyi teyeerya mu ntama ekigambo akyogera nga bwe kiri naye tusooke tuyiseewo guest house wasooka n'ogamba za 2,200 nazimulaba akalawo nga zeesatu wezirinyisizza tulina kye bayita minister ne full stay minister y'omuntu nti mbadde nvuga nkooye kanfune wempumulirako oba nfunyemu ka lunch break kanfune wempumulirako essaawa nga ziizo then full stay muntu nti ngenda kusulawo agenda osulawo 3,000 yes kisangibwa Namboole naye Black November yawedde naye management yangambye egenda bawaayo kaabamu ka offer kuba ababadde bamanyidde omuwendo gw'ekitundu kizibu bakyusa it was yali nsobi yange naye nga minister ya 2,200 then full stay ya 3,000 so kakati oli bw'abeera azze nga ayagala kwebaka kwebakira ddala waliwo abasobola omuyambako kwebaka obulungi wali baana abo abakuyambako okwebaka obulungi ojja nabo awantu awo engeri gye wali ku highway wasinga favoring abantu batambuze ngenda Jinja ngenda Iganga kirina rare nnyo sanga omuntu wawo by the way ng'asuzeewo weekiri naye kiri rare bajja kuwummulako bummuzi kwebaka lwakuba abamu balina engeri gye baagala okwebaka Nash B yani Nash B ndi mukyala muwozi wa ssente ndoza it is what defines me okola money laundering si laundering laundering ne laundering byanjawulo okola laundering buzibu ki bwe kirimu obuzibu bwe kirimu twasose ne tufuna take epya waliwulidde a bill that was passed nti bagenda ku charginga 2.8 interest rate however eryeteeka ekyalireese bamemba ba parliament bagenda mu bululu next year so bakubye ekintu nga kibafavoringa balina amabanja mu banka baagala bajjewo abamanelenda okugjayo loan nga interest rate eri wansi bamemba ba parliament bayisa teeka we batafunira we batayitira balyeteereddeko nga in favor of them si in favor of bantu so kati mwe kibanyigiriza kitya kyatunyigiriza nnyo kubanga omuntu alina capital wa million 10 wogamba nti ngenda wola kubaka tuwola abo abantu ba wansi empya ayinza batwala million 10 omuntu omu credit office omu n'amukolako naye wemba ngaba million 10 ngazigabira ngaba mitwala 3 abo roughly baba abantu mu 6
wemba nzigabira ngaba miliyoni emwemu abantu 100 omuntu omu kuba tukola daily realization eya buli lunaku omuntu omu tasobola kukola ku bantu 100 kitegeeza I'll have to hire abantu abasukka ba credit officer abasukka mu bana credit officer oba omunyigiriza nnyo omuntu akola mu ssente tosaamu emitwalo 15 olina omuwanga omunyigiriza nnyo emitwalo aga ng'omunyigiriza kati ku mitwalo 3 ba credit officer bana ebeera miliyoni emu emitwalo 2 woba olina capital wa miliyoni 10 oba olina okuba ng'opangisa rent wa mitwalo ekitone nnyo 5 tusasula license za umura tusasula trading license tuyina dead loans omuntu atasasuliddeewo tusasula insurance kati omuntu wa miliyoni 10 expenses z'okozesa mu business zisinga ne interest rate gy'abakoze eki gyateekamu so kati awo tuyinza ofundikira nga bamanerenda they've stepped out of business ate nga government tesobola bafacilitatingla anti kibadde kigambibwa nti nno mukozesa advantage ne mubba abantu basooke beebuuze lwaki bamanerenda weebali yadde banka zibaddewo yes ekitubezawo nti waliwo need eyo kati toconsidering oyo wa miliyoni 10 kuba nkuwadde bigundi ennene eri omwana ayagala otandika money lendering naye nga alina miliyoni 10 ojja kuŋŋamba otya nti afune amagoba ga mitwalo 28 ku miliyoni 10 kitegeeza naye aba agenda nnyigiriza zino bizinensi endala adde mu bizinensi zaabwe manelendo owa miliyoni 10 kuba we have the knowledge of all business ng'omuntu tonnamuwa ssente osooka n'omubuuza okola kinaki yes n'omulambula n'obala bizinensi ye loan ratio tugundi income ye n'obimanyi ebyo byonna kitegeeza kati mmanyi bizinensi ki ezirimu ssente nnyingi bwenna ava mu money lendering ŋŋenda kudda mu bizinensi z'abantu abo already zentegedde olaba abantu bwe babeera challenge that of which bayinamu looni zaffe olaba tugenda otwala emisingo gy'abantu wali otuteeko ku kintu ky'omuntu alemedde osasula kuba mugamba bawandiika ntunze oyo taba manelenda oyo abeera ki oyo aba kroko nga his excellence Kaguta Museveni oyo abagamba manelenda we have a detailed loan agreement a loan agreement states nti nkuwoze onsingidde kino no stating nti wemba nemereddwa oli waddemba okutunda however you also have a right okwenoonyeza omuguzi n'otunda n'ompa ssente zange n'otwala balance ate era am accountable nti wemba ntunze miliyoni 10 nga mbadde nkubanja 5 nzijjako expense zonna mba nina okuddiza balance yes bano bayaaya abagamba nti abo si bamanerenda be basinze okutta ekitiibwa ky'abamanerenda mbadde manyi bonna kyekimu kati awo kanyonyodde bulungi so Nash oli mufumbo ndi mukyala mufumbo ekyo kyogedde nfunye n'akamwenya I'm happily married by the way nebyaddala ndi mukyala mufumbo n'omwami wange kyanjawulo ki omwami wo kyalina ku basajja abalala he's a good man what do you mean by good man eri abasajja nga balungi nebaayo n'abasajja nga babi some people are bad but ababi be bati eri omusajja akuba omukazi omusajja avuma omukazi lwaki nkubuuzizza nti nno basically experience y'obufumbo n'ebigambo by'oyogera ng'ate abantu be tubadde tusinga okulaba ababuulirira abafumbo babogera ku bufumbo si bafumbo mostlikely basengaazi ajja n'akubuulira ebintu by'omu kisenge buli kimu naye nga si mufumbo. Kati tuyinawo sexologists n'omuntu nga philogamist bebatya binnyonnyole kuba bya philogamist y'omuntu abelievinga mu bufumbo ayagala obufumbo who believes marriage is a beautiful thing kati yeggwe yenze nebayo misogamist nga ye tayagala kintu kikwatagana na bufumbo tayagala kiwulirizaako nebayo sexologist abo boogera ku nsonga za mami na dadi nga zitegera bulungi yes oba mufumbo basi bufumbo however ensonga za mami and dadi zi component ntono nnyo ku bufumbo ensonga ya mami and dadi abantu bagiwa nnyo concentration naye wootuuka mu bufumbo it is just a compliment oba nga woona ali akakunkumuka akakunkumusi
naye ate ebibbo gye basinga owa attention naye ng'ate mu bufumbo nze nsobola olaba content w'obufumbo nga mutandise nsobola omukuba nze nina mu draft video zenreleasinga nga nagikwata nadda it can be over 1000 videos nga njogera bwogezi ku bufumbo naye ng'ate soogedde ku nsonga ya mami and daddy. Obufumbo kyeki akitegeera obulungi nga takozeseza kigambo kya mami and daddy. Ensonga ya mami and daddy by the way obufumbo busobola n'okulastinga ng'ensonga ya mami and daddy teriiwo. Eriyo abafumbo abali mu bufumbo nga bamazeemu emyaka naye ng'ensonga ya mami and daddy bagifuna once a month. Teka naawe kati oba bufumbo omusajja aba yagenda ddi walala. Anti mami and daddy issue asobola ogifuna ewalala naye gy'agifunye taba mufumbo gy'eri. Kati ate gwe olinga akkiriziganya n'omusajja mbona asobola okwenda ebbali azironga aziri. Newe sikkiriziganya nti omusajja asobola okwenda ebbali waaba wakwenda abajja kukola ki? Abajja kwenda. Newe nzikiriza nti si wakwenda bbali. Abo waaba atuusizza okwenda abajja kukola ki? Ate newe okkiriza nti ajja kwenda nga si wakwenda aba tajja kukola ki? Tajja kwenda. So tewali muntu gw'oyinza ttangira kaabe mukyala kwenda nga abadde ayagala. Naye ensobi gye tulina basenga basinga buulirira nnyo ku component eyo entono ate be babuulirira ne bakibalowoozesa nti ensonga ya mami and daddy yokka mbu woogitereeza buli kimu kiba kiwedde naye nga kiba tekiwedde. Ensonga ya mami and daddy n'omubulamu bwa bulijjo kale tugeze abantu abagikola on a normal basis tebasukka ssaawa 2 olunaku lubaamu essaawa 24 omuntu weebaka naye mu buliri essaawa nga 12 12 hours. Ensonga ya mami and daddy tasukka na ssaawa 2 tasukka na ssaawa emu nga yawedde dda naye oli wakugamba nti ye y'amakulu aba akulinda. Olina vile gye wakola n'ogamba nti nno omukyala bw'ayenda mugobe nenda abaana nga bavuddeyo bakutabukidde. Anti olaba nti lwaki toyogamba ye omusajja bamugobe bw'ayenda? No, nakyogera ng'omukazi ashimi ng'oli mwami wange oli wa ddiini ki? Omusajja mukristaayo. Oli musajja mukristaayo kati gwe sijja kuwako judgment nze ndi mukyala musiraamu. Omwami wange waaba musiraamu n'agenda n'alya embizzi tekitegeeza nti nange nnyiize nnyo kandi embizzi ekyo haraamu ekituufu okitegeera. Naye ate bo bano ba motivational speaker kye babagamba omusajja waayenda naawe yenda kitegeeza oba omusiraamu waalya embizzi naawe egirye mukole ki mugwe ddro mwenkana obusiru. Obufumbo tebufugibwa bagezi babiri ate tebufugibwa basiru babiri. Kaddemu Obufumbo tebufugibwa bagezi babiri ate tebufugibwa basiru babiri. Mwenna ye muba abagezi mumanye obufumbo bugaanye. Oli wasussa obugezi bwe ng'okwata akajiko k'obusiru n'oyiwako ate wasussa obusiru bwe ng'okwata akajiko k'obugezi ng'okola ki? Oyiwako. Yes. So kati akoze ekyekisiru alina okusiriwala eri munne. Yes. Omulala alina okugeziwala. Obwe ennaku zino omwenkano bwe bageziwala kwe kwokukubagana. So olyoke omusajja bw'alina n'okitegeera n'osigala ng'ogumye. Teri muntu abeerawo ke ng'omusajja we ng'omwagala n'ayenda teri. Awo mba nkulinda. Personally nange sisobola beerawo ke naye ate tekitegeeza nti nange nnyende though I'm not okay. Ate era tekitegeeza nti nfuluma obufumbo ngende kubanga sijja kujjayo malayika. Sisobola mugamba nti yenda no ate era sisobola gamba omwami wange ayenze no awo mba nnimba naye ate sisobola kwenda nti kuba ayenza we becoming stupid. Ekitegeeza abakuvuma ate bannabafuna budde kutegeera bulungi. Be bamanyi oba bavuma bavume. Me I say my opinion and I usually research before I speak something. Nze nkulidde mu maka g'abantu babiri abafumbo abawangadde. Ndi mu bufumbo n'omwami wange. Tonobangako toweekubangako naye. We've never had a fight ey'ebikonde. Ate era tetuwanyisiganyangako bigambo. Nsobola okunyiga n'ennyumba n'enjumala naye nanyiga n'ayomba. How are you getting so personal? Naye tegika wansi wa mikono gino. Lwaki mbuuzizza tinno obufumbo bw'ennaku zino tebuwangaala.
bamalamu mwezi gumu mwaka gumu kasa ebiseera ebisinga kasa asooka okuzaala omwana. Tuyina omanyi tulaba nnyo obuzannyo. Abakazi balaba nnyo obuzannyo ne basuubira omukwano oguli mu buzannyo bwegwo. Ekyokubiri balina emikwano egibawabya. Nti kola bwoti nange nkole bwe nti. Ekyokusatu abakazi baagadde nnyo okwenkana n'abasajja. Omwenkanonkano guyitiridde. Yes. Omwenkanonkano guyinza okuba nga weeguli. But you cannot be a man. Osigala oli mukazi. Baagala omwenkanonkano nga yenkanankana n'omusajja gw'atagulira mmere, gw'atasasulira renti, gw'atawa ssente zangoye na zanviiri, ogwo guba mwenkanonkano. Omwenkanonkano lwaki bagwagalira nti kuyenda nange nyende? Don't you think it is stupid? Ensonga ba single mothers okubeera abangi buli kaseera kiva ku butalowooza bw'abakyala. Ebiseera ebisinga abakyala bafumbirwa bato. Ekyokubiri waliwo bye batabagamba. Bo babagamba obufumbo butambulirawo kuki? Kumwenkanonkano. Yes. However, obwa single mother sisobola bunenyeza mukazi yekka. Obwa single mother kubanga single mother tabeera yekka. Ekituufu. Aba yayina omusajja yamukola ki? So both parties have to be blamed. Abasajja tebabannyonnyola nti omukazi omukwata otya, omuyisa otya, obeera otya naye. N'abakyala ne batabannyonnyola obeera otya mu bufumbo weeyisa otya, okitegeera. Ennaku zino abakyala nga bazibu bakutegeera. Bakozeeko balina akasente, okufuga omuntu alina akasente ke it is hard. Kati gwe ng'okalina naye ng'ogumye. Okalina naye gwe mu bufumbo mwoli. Naye bo bali. Some people are not willing to suffer. Mu bufumbo waliyo okubonaabona, waliyo n'okusanyuka. Waliyo okubeera mu lusirika for 3 months. Nga teri anyega munno. Nga teri anyega munno, ofumba emmere no. So kati ng'obeera mu lusirika ate waliwo enneeyisa gy'olina okweyiseera. Oyinza obeera mu lusirika ng'oli wabeera mu lusirika tawa munne emmere. Talongoosa, tayoza ngoye, tategeka, okitegeera. Naye obeera mu lusirika n'ofumba emmere n'ogireeta n'ogiteekaawo ne mutuula mwenna ne mulya emmere nga teri anyega munne. Obufumbo. That is the real meaning of bufumbo. Obufumbo kwe kulonda omuntu. It is a commitment. Nti ono bwe ngenda obeera naye. You just choose nti ono. However, oyinza okwecommittinga n'omuntu atali willing kubeera committed naawe. Anti awo. Oyinza okwagala okuwasa omukyala nti ono gwe njagala okubeera naye naye nga ye si gw'ayagala, tayagala beera naawe. Ayagala kubeera na ssente zo. Yes, n'omukyala n'okommittinga n'omusajja nga tayagala beera naawe, ayagala kukommittinga na binali. Nange ate ennaku zino. Twogere ku nsonga ezigenda mu maaso ku mutimbagano. Ovuddeyo emirundi mingi nnyo nga okomentinga ebintu ebimu ku social media, naye ekimu ate kyasipakinze buli omu ne bagamba yengeri gye walabyemu omukolo gwa Kasuku. Omukolo gwa Kasuku saagulabyemu bulala. Kasuku is a big brand. Kasuku yabadde tayinza tu avuddeyo no ne yeekaza. Mbw abaagala omukolo gwange gubeere nga ye guli bankolera omukolo. Omuntu olwawo okuwasa tuba ne bye tukusuubiramu. Kasuku baakoze, simanyi lwaki baafulumiza okukyala. Baali kulese mu nnyumba, awo tewali badde muntu wa complaining. Naye bazze batuleetedde obutebe bwa nusu 2 ebyo buli katebe ne kyeyakava nga teriiko na botayi. Naawe akatebe kaze kanusu 2 mubuuze obwo obutebe bw'olumbe. Obwa plastika. Bwe baatimbye ne butenti bwe buti obw'okulingiza. Diko nga nalaye mulungi. Researchingako? Gwoloza diko oyo yabadde mu ssente nga mmeka. Nagulabye. Abakoze emikolo weekend babadde bangi. Lwaki twogera Kasuku kati? Kasuku is a big brand. Ekyokubiri yatugamba tayagala bintu bya kinaku byabadde binoonya ki ku mukolo gwe. He gave a real definition of bunaku ku mukolo gwe. Gwatutte ebbanga omukolo senga akola emikolo tekitwali naye atutte ebbanga nga yetegekera mukolo. Batuwako kukyala. Bali kulase mu nju ne tumanya nti okukyala kuba kwa muntu. Nga baleeta obwo obutebe bw'okulumbe. Omukolo gwa ne Kafta Queen omwana omuto oba obamanyi banaabe kuba ne Pretty Nicole. Omanyi. At least basobola okupangisa akatebe nke 13,000.
katebe kakasuka ade ka bibiri nusu omwogeza amazima oba nimba obwo obutebe babupangisa ssente kyeyakave nga teriiko na gundi kamala okubira wano omuntu essimu atubuulira obutebe obwo bwa mmeka kanusu ebyo ate olumu wopangisa ne tenti babukuweera bwereere ku mitwalo gyati azopangisa tenti wopangisa tenti ey'abantu 5 ku mitwalo 2 bakuweerako obwo obutebe anko ogamba otya ssebo waliwo ayagala opangisa obutebe buno obweru n'obwa bbulu buba bwa sente nga mmeka buli katebe ayagala bumeka ayagala obutebe nga 10 mukolo ngamba buno bwa pulasitiika buno butandikirwako 10 kale kankuddire kamale okwogera naye akusedde nze nsobola okukubira omuntu akuwa tenti n'obutebe n'abukuweerako wali mugambe olumbe n'owulira sente zakuweerako akakatebe ate kati eri adde kukyala ate naye kategedde katebe kikoyagala ayinza obbayina akatebe kalowoozezza kalala ako akatebe omuntu ng'akusedde nnyo nnusu ebya obwakasuku bulandi enamba it is not bringing someone down batugamba mukole ejammwe tetugenda gikola ate naye atutte obudde bwe naye kyekyo kye baatuwadde kasuku is a big brand tosobola baali kuwa mukolo baali gukoledde munda mu nju ne tegeera nti okukyala kuba kwa munda ekikufulumisa lwa nsonga oba oyina kyoyagala okukola ki okulagako abalala bavumye eggomesi y'omukyala mbu omukyala she was very fine and okay yabadde okay to me their opinion yeeyo naye nze kunze omukyala yabadde very okay and mukyala mulungi ate mukyala we y'omuntu gw'otunuulira ebbanga eppanvu nga tomukooye yes eri omukyala gw'otunuulira n'omukoowa n'akutama mukyala mulungi mukyala mulungi jasi yatulimbyemu yatulimba n'akabina anti waliwo content gw'olina okuwa abantu ne reality kati yeeyo yabadde reality naye ate waliwo content eri abantu kye baagala nga kyolina obbawa katwaze mu reality kati eyo ekyamukyala we reality ne kasuku wange tomulese ku ttaka simulese wamba nina kyenimbye kuba yagambye bw'oba oyagala gw'omukolo wadde oyagala gufaane gutyo gwa kasuku tebaali tuwadde katebe kanusu 2 ne wabeerawo n'ebitakataka wali eri ebyo tebaali kasuku is a brand lwaki Edison oba omumanyi tiktoker mumanyi yakoze omukolo mu weekend lwaki tetwogera ku Edison right now lwaki tetuvuma mukolo gwa Edison naye wali okoze ku mukolo newe mba sigukola okubanga sigulanga ku lugoye oba okubanga sikolanga ku make up tekitegeeza nti simanyi kyekirina kuba oba tomanya nyinza obba sinnakola ku mukolo naye ndaba egy'abalala newe mba sinnakola ekyo temugamba nti oyo takolanga ku mukolo newaaba tannakola nyinza obba ogw'obufumbo nga sigukolangako baaliwo atagukolangako naye yali akoze ku birthday ng'amanyi kyekitegeeza nze omukolo gwa kasuku nabadde mmanyi na video shoot naye we nalabye nga mikwano gye gimuli okumpi bapostinze neŋŋamba bya serious honestly you cannot expect that out of kasuku kanaawe video shoot we nabadde mmanyi so bubaka ki bwogamba kasuku tewali bubaka bwe nja mugamba bwajja wulira kuba naye wa mutwe munene so ate busaawa zino obubaka bwe tuwa tetubuwa kasuku tubuwa muntu mulala ali mu limelight agenda kuzza mukolo bamanye nti tujja bavuma yadde banalooza tuli babi naye tujja kwogerako we shall speak our mind kyetulabye baga tolina kuwa opinion nga toyitanga mu sisiimu eyo kati saa zino siri singo sijja wa mwana ali singo opinion ekintu kasi tokireeta ku media we have to give our opinion it is social media I have to give my opinion it may not matter but it is my opinion
tewatiisiddwa newe ntiisibwa ndi ku mazima. It is my opinion. Ate nga seekubidde nti oba Kasuku simwagala. Yes. Abantu bage obeera nga kakkanyiza mukyala munno kuba ye mwami ye mukyala wa Kasuku. Wampuliddeko nga njogera ku linnya lya mukyala Kasuku nti yabadde bw'ati oba nga muvuma. Ye tewamuvuma. Ekyokubiri saavumye mu mukolo gwa mukyala Kasuku. I gave my realistic opinion. Ettaka tewalirabye. Chair covers all time tewazirabye nga teziriko na botayi. Akatebe ka plastic aka armless tewakalabye. Tutenti otwokweyiya tewatulabye. Nete zade zakweyiya. Diko yabaddeko musente mmeka? Diko wa Kasuku teyawezezza miliyoni mu kitundu. Tububale obutebe, tububale wano. Ekyabaddeko ekyebbeeyi photo booth. Eyo yinza obba ekinene nnyo. Mitwalo 8 ekinene. So mu bufunze gwogeredde musente nga mmeka? Sikumanyi kuba saalabye ku birabo. Naye osanga bakoze bulungi naye batabitulaga kuba senga kati obunyevu bulabika bungi. Ate Kasuku n'amagalala ku mukolo. Kasuku tewatukoze bulungi. Bakube kinawolovu ng'alina okuzinamu. N'agira bw'ati ku mukonga wa magalala ne suuti mu butuufu yabadde nga gye bamukasiseeko obukasisi. Kasuku teyatulese bulungi bannaayi. Nange teyatukoze bulungi. Abantu bagenda kukwekanga emikolo gyabwe lw'abantu agukweka tetugwogerako. Wali owuliddeko omukolo gw'omuntu gwe tukwekudde gw'osobola okwogera ku gwange? Ogumanya ekyaguliko? Yes. Gye batalese mu social media tetugyogerako. Gye balese tukola ki? Kasuku aluddewo nnyo wasa. Omuntu ayandiwasiriza ku myaka emeka? Nedda. It may be the right age. Omuntu yaliwasiriza ku myaka nga afunye ssente ezimubeezaawo ezisobola omubeezaawo n'omukazi. Yes, teyali wasizanti. Alabika yakazifuna. Alhamdulillah. Kati saawa zino Kasuku kye yakoze kiringa osanga taata wange mu paso ng'agenze mu bondi n'agula paso n'omusanga omusajja omukulu ng'atudde mu paso oba akamotoka bakayita cute. Yes, Kasuku kye yakoze. Omuntu wakusanga mu paso agamba ye alhamdulillah omwana yaguze. Yes, naye taata wange omusanga mu paso yeetaaga tteeka ali ku City Square ne bamukuba kibooko. Kasuku kye yatukoze. Temwagala mazima naye ge mazima. Kasuku yeetaaga miggo. Tetujja mukuba miggo, abalala balina okulabira ku ye. Baaligulese mu nnyumba. Okukyala we kubeera mu nnyumba tetwaligeyeza. Ani ono bajjo yakola okukyala kw'omunju. Ani ayinza ovaayo ayogere ku bajjo. Naye woofulumya kitegeeza omukolo ngufulumiza ebweru w'ennyumba. Ate sireeta butebe bwa kulumbe n'obuleeta ku mukolo gwasanyu. Ne kafuta kwini. N'akola omukolo. Gwe rating omukolo gwa Kasuku n'ogwa kafuta kwini. Ogwafuta naye kwali kwanjula. Bonna kukyala. Kukyala. Yes. Musajja wange kuba. Nange muleke yasobodde so ze muyozayoza yeebale kutuuka ku buwanguzi. Omanyi waliwo nina comment zendaba ezimu eza I tap on blessing oli n'ava eri n'agamba blessing nedda buli agamba nti kyayagala ekyo ekya Kasuku nkosa may that blessing locate you. Buli asaba nti nze omukolo ekitolooto ky'omukolo gwange gwe ng'ogwa Kasuku. May that blessing locate you. Kuba tetugenda bakonvinsinga nti it is not right. Nsobola okukeera ku macanga kyenjagala kwe kwambala patra oba gistring enfulume wange kyemba njagadde. Does it make it right? Yes. Temuyombe we munandaba mu patra. So omukolo gwa Kasuku wadde yagukoze nesigwe gusaanidde okukolebeza. Abantu ababadde ku sayidi ya abakuvumye ddala ku gundi ya Kasuku. Obugambo obusembayo ddala abakuvumye. Siina bwe mbagamba kuba siina bwe nabatumye kunvuma. Buli omu akola ekijja mu ntegeera ye.
sijja ku inflictinga muntu muteekeko kyaba ngamba oba kyaba ndowooleza naye abawala bonna abagusaba bagufune buli asaba omukolo nti nze ekirooto ky'okukyala kwange njagala kubenga okwakasuku alhamdulillah nsaba allah akuteere ekkuba okufune waba nga ye kyasabirira nti ekirooto ky'okukyala kwange njagala kibenga ekyokwakasuku akifune n'omuka amaguke bwatyo nga kasuku teyamaguse nnyo wamulabye yabadde azina nawuliddemu akayimba kinawolovu nagirabwa ku bukebe tebabikola tubireke ebintu ebimu wobikola ebyo no one would blame you wakitegeera emyaka gyo nese egyakasuku mulimu ebintu nga tebinyuma waliwo omukyala yavuddeyo ng'ali ku pano emu eya Zubeida n'avuma bakadamu obusiru tebategeera abantu bamanyi abatategeera engeri gy'oludde ku social media bakadaama bano bali batya Kadaama alinga omuntu omulala yenna olaba okera ku makya n'ova mu nsi yo n'ogenda nga oli ewantu wootaliira ku matooke tolaba ku bantu bo psychological okyuka so kati yakyogedde nti basiru anyway abantu abo ababiri bonna babadde balina kye bayisaawo Zubeida ne munne kuba Zubeida alina engeri gye yawazeemu naye teri muntu akeera ku makya n'ayagala okubeera Kadaama teri muntu ate teri muntu akeera ku makya n'ayagala afulume agenda akolere mu nsi etali yiye if ewaka ewabanga buli muntu aba ayagala abeere ewaka ng'asobola okugendako n'agenda mu nsi ezo n'akomawo n'ajoogera eka home is home teri muntu yali yagadde kunoonya ssente ku mawanga naye only nti abaana abo engeri gy'atabeera mu mbeera ya bulijjo they become psychologically tortured okitegeera nze Kadaama tasaba veeri nanvuma nenyeega kuba mmanyi tali mu mbeera ye eya bulijjo okitegeera kitegeera naye tekimufuula musiru okitegeera bw'onyigiriza ennyo bw'oti no inflictingako pain nsobola okufulumya ebintu bye saalifulumya tekitegeeza nti yenze oba onyiize yes it does not define me yes so babadde bategeeza ati gwe mukulabako ekyabadde kigenderera babadde baagala ekintu ekigenda viral omanyi wooyogera Kadaama bakadaama be bakyasinza okubeera ku TikTok omanyi buli platform eyina abaayo TikTok consumes like 30% bakadaama so badde baagala ku trendinga yes bayinza obba babadde oba nga baagala tujja ku mulamwa gwa kasuku ogw'omukolo we biba byakoleddwa ng'omukolo gubaddewo ne ebbanga gwe lyobamazeemu bali batya Kadaama akuvuma nga tolina nakyo omukoze kubanga ensonga lwaki bowulira nga basondera abayimbi ssente abayimbi be babasinga ne ssente babeera bakadaama buli muntu alina ekimuwa essanyu bowulira nga bavuma omuntu ennyo baba bakadaama bowulira nga bakola ki buli muntu alina ekimuwa essanyu waba okusondera omuyimbi we kimuwa essanyu tekimufuula musiru buli muntu alina ekintu ekimumalira ssente ze nze ekimmalira ssente zange kugenda nenegulira obusaati ekyo kimmalira ssente eriyo ekimmalira ssente ze nga mwenge eriyo ekimmalira ssente ze nga kuwa muyimbi we gwawulira gwayagala tekimufuula musiru obusiru does not define a sect of people kiri it's a general no tekidefininga gundi y'abantu nti bano be basiru yes omuntu omu yaba akoze tosaba very kati nga abantu ababatiza bamanerenda babbi naye womubuuza kampani nga Black and gwe yali ebbye ng'ekyali rendering institution nga tebbangako naye yagamba kimu bamanerenda baki nti wakakozesa kubameka nti omu ye yanziba nga tamukozesa olusinga nako awulira buwulizi tegeeza noono awulira buwulizi nti bakadaama nakigeneralizinga ekintu kya generalizinga kibi yes mwana abakadaama baayo naye tebakuvumangako teri Kadaama gwatavuma
kabe his excellency gundi bamuvuma Kadama akuvuma nakuwa ne receipt. Ekiyumba kino kirina engeri gye kiba kyankalanyamuko. Kiyumba kyokka. N'abatali mu kiyumba omuntu ali ewantu nga tolya ku matooke. Toli mu mbeera gye wamanyiira. Kirina engeri gye kikuaffecti nga tolina bantu b'oyogera nabo. You get depressed. W'obaako b'oyogera nabo bakusaba ssente ne w'oba ggwe. Ng'omuntu akukubira akusaba ssente. Tolya ku matooke. Oluusi naawe tebannazikuwa. Yes. Naye ebizibu byabibalira mu nsawo yo bakugassa noba nga totegeera ng'omuntu wa bulijjo naye tekikuggyako nti ate otegeera tekikuggyako kuba nti otegeera so instance gye wali otuseekawo n'owulyango oyagala va ku TikTok buli lunaku nkeera kweyongera kwagala TikTok yantocharingako nga nkyali mitwalo 10 awo nga bye banvuma mpulira mu butuufu binkosa naye there is a beauty side of it abakuvuma lwaki obawa nnyo obudde because ndabako nga ojjayo abantu n'ogamba labona nvuma for all the time I've been on TikTok era nakikoze recently bakunyiiza nnyabo tebanyiiza nnyo bansesa na busesa kuba embeera gye balimu kizibu omuntu ali obulungi n'ogenda mu profile ye kubanga akuvuma abo abantu abali mu mbeera etategeerekeka be basinga okuvuma abantu era wogenda ekivumo kiyinza okuba nga kikunyiizizza mu comment section naye wogenda mu page ate oseka busesi n'olaba nga bambi akuvuma ali mu mbeera mbi n'olaba nga ayina obuzibu bw'ayitamu nga wanaakuvuma agenda kubeera relieved era nze nakolako ne post awulira ayagala ovuma jangu onvumi totya there is a way kuba mba nyambye omuntu okwejjako obusungu nga nvumi bwakuvuma akakkana other than okufeeyo n'obusungu bwenvuma tulina abaana ku TikTok abakola content nga aweebula ekitiibwa kyammwe abakyala like nga beeyambula nnaku zino beetundirako abaana abo balaba abeetunda nti sibamanyi beetunda batya kyanjawulo okweyambula n'okwetunda okwetunda kati ku TikTok obweyambula obeera olagaki eriyo omuntu nga kyekimunyumira olumu buba buto abeebyeyambula oyinza okulaba nga saa zino mbivumiranga naye nange nali mu senior 2 nga ngenda ku beach n'embyambala ebyo bye bambala nenekubya ebifaananyi n'empositinga abamu gye bamyaka abamu baba balina bye bayisaawo abamu baba bakakasa nti nange nakula bulungi abamu baba bakakasa awo kirekawa generation eno yennyini gye tulimu obeddako anti era naye batayambule tekirina generation wekijja gireka nze simanyi na lwaki beeyambula abantu abo olumu babeera baagala kupulinga attention omanyi nsobola nze nkoze content ko bamanelenda nga tatambula naye wenvayo nenjogera kasuku atambula oli asobola okukola content omulungi nga tatambula naye weyeeyambula automatically engagement ekyuka atambula abamuvuma abamuwana abalayikinga and they believe it is right though it is not right mu bufunze babikola kati naye bagenda byejjusa content and likes yes eri abantu abamu nga teyeetunda naye nga just ayambala bwambazi bwakyo but of course she creating an impression ono nalabika yeetunda okay ebigambo byebyo ndowooza mubiwulidde badde ne Nash B bannaye si nze Nash B nze Nash B biryaki lya mwami lyange nze Nashiba naye mbwe mba nina okasiikasiika okasiika tumira ku mwami wo omwami wange omanyi buli woyogera omwami ne feesi ekyuka I love that man bannaye kati soka ombuli kati olunaku lukeera lutya olunaku lwange by the way lukeera omwami simulaba nsula naye lukeera simulaba because he wakes up very early akulekawo andekamu mu buliri agenda ssaawa 11 12 the nature of his job ate nze ngenda ssaawa 4 kati omufumbirako dikka kyayi k'okumakya weekend mba masavu weekend nkeera ne mmufumbira ekyenkya
ne mutegekela fruits ne mutegekela juice gwagenda okunywa the whole of the week nga 20 liters akawungezi ne mukolera snacks oba daddies oba binyeebwa ebigenda omutwaliriza because even he comes back ansooka okudda ewaka byayinza okuba nga yebbiririzaako bw'alaba kafirimu bw'alaba come back home ne mufumbira ekyeggulo ate kati ojagaza obufumbo anti kati naye ebyo ebirungi byafunayo naye waliwo olusirika olugjayo nga talweyagalidde kati mwe munyigako budde kikuba ndaba nga masanyu meereere buli kaseera tali muntu atanyiiga omuntu nga tewakula naye toyinza kutanyiiga ate nno buyinza obba nga sina nsonga nnene nojja nenkugamba toteeka ssimu awo nojja n'ogiwummuzaawo nanga naye naggaana okuteeka essimu awo nombuuza ekozeewo ki akusumbuwamukko naye nze asinga omusumbuwa bambi musajja muntu mulamu atalina amwagala wakufa naye nga mbagala nnyo mwenna abagibaddeko tekigaana ate kola ki subscribinga kitegeeza nti nno ate oba oyambako okulaba vidiyo ejja ng'ate situmaze kukola ki kwekoloobya nnyo omukyala ngenda beera muzza ngenda mumuzzaako mu maaso awo tukubenga toki mu nsonga ezimu naddala ezigenda mu maaso mu ggwanga kubanga infa mulina ndowooza ate nammwe munyumiddwa byobagamba sirina bye mbagamba nze sirina bigambo mukyala musirise era dda kituufu sirina bigambo bambi mwami nkutumiddeko webale kuma mukyala kyala abambeja omwami omurasita bayinza okugamba yaliwo omurasita bwe mulaba omwami atali murasita oyo si wange mwegamba omwami olasita ebyaddala wamufuna otya omulasita oba yakufuna ati yanfuna atya twesanga ku mbeera zona okkiriza olasita kuba abalasita bagaba bayaaye nedda it is very stupid to judge someone gwota associatinzeeko naye omala mumutuukako nonyi omala ku associatingako ku balasita baba real honest bwakwagala aba akwagala they are honest ekyo kyemmanyi eriyo abayine eriyo abaniga n'abayaayi n'abarasita abantu babiri basatu banjawulo omuniga y'omuntu nga ye byaswaga omuyaaye nange nsobola obeera omuyaaye omuntu atakola bintu by'amazima then omurasita it is a belief nga olaba nti omusiraamu baga ati balya nnyama tagirya naye nga wolaba webagamba abasiraamu tebanywa mwenge naye nga bagubbirira eriyo abatagunywa nebayo n'abagunywa naye tekimugaana kuba nti musiraamu kati ekitegeeza alinga mu kiti kya Bobi Wine Bobi Wine simanyi oba murasita murasita simanyi oba murasita oba he had dreadlocks just for fashion kati boddako kuba engeri gyombuuliddemu bw'okuba flashback ku laavu ya Bobi Wine etali eno eyakati eyedde eyali ng'akyalina dreads engeri gye yali ayagala mukyala we dread tezirina ezikwataganira nakwagala ne believe eyo ndaba nga kijjayo lasita omutuufu abarasta they believe in one love they believe in honesty they believe in peace they believe in unity nga olaba nti abalokole balina enzikiriza eyaabwe bye bakkiririzaamu n'abasiraamu ne kati omwana w'omusiraamu tugambe mwana wa haji obeera otya lasita ewaka namuleeta daddy wange of course mami ye yali amumanyi mami yali he didn't know that I was dating that man but he knew that man kuba I dated him for some time then mami najja nangajangu kwanjulira mutabani wange nanyanjulira ate omwami wange nangamba ono mutabani wange murasita naye ayina empisa so of course when he left nangamba bambi obadde tomumanyi omwana oyo sirabanga ku muntu alina mpisa nga mwana oyo era ali mufumbirwa jjabba yeesiimye kumbe mudeetinga
But of course, Mama, we are twanjulira. We parted for some time. Nga nebuza kinalabika kiti ate nze. Okuza ate ogaye mwami wuno omwami wange. Ate naye ne ye distancingako kuba yali ategedde azizza omusango eri ki? Mwami gwabadde akkiririzaamu ennyo. Yes. So kati we namuleeta eka Mama yalowooza na-associatinga naye kuba yakola ki? Yamuwanjula. Yes. But of course twali twalabagana dda. Yes. Kati mama teyatya. Mami ye teyatya kuba yali ate yasanyuka busanyusi. No, ate teyasanyuka kuba yali tamanyi nti mumuleetedde kuba nze nababaleeteranga mukwano gwange. Yes. Of course daddy ye yatya. Era yamubuuza omwana wange wamusanze. And he was very bitter. Ko mukadde namugamba owaaye wewe wasonyiwa mutabani wange. Mami nga ye yamuzaala dda. Mami ye yali yamuzaala dda naye ate si mu nzaala ya mukoddomi. Yes. Kwegamba ne bituukirira. Ne bituukirira after some time nga wayisawo nebbanga nga twayawukana buli omu napartinga ways. That is when we nagamba mami naye omanyi nadetingako Rasta nga tonnamunyanjulira. Nangamba lwaki mwayawukana? Namugamba tewali. Nangamba naye okuva nange we namukwanjulira nendabanga takyansemberera nnyo abeera eri ndoza nga yawulira gumusinga. Namugamba twayawukana nga yali akoze eki? Namugamba tewali. Nanga tewakola bulungi. Rasta musajja mulungi, muntu wa mazima nnyo, y'omuntu gw'okwasa ssente oba n'oteresa ekintu n'okisanga nga we wakirese. Nagamba nze nali neegomba okulaba ku mukyala Rasta gwali wasa. Of course after some time yamuddamu ne tuddamu. Demugamba omanyi nazeemu okudatinga Rasta. Ngamba okakasa Rasta musajja mulungi. He said it, but of course mami yakipika nnyo. Mami ye yayagala omuntu. Ye daddy yali wa kukonvinsinga. Fine inakkiriza naye. Daddy yalwawo okukkiriza naye natuukako sometime nga nduddewo okufumbirwa ne batandika okweraliikirira. Mukadde muzeeyi nga ngamba lwaki tofumbirwa. Then after some time nemugamba nafumbiddwa Rasta. Of course yalwawo kikkiriza but nakyuka ng'omuntu enfaanana gye nfaanana, the way I behave, financially I changed. Then that is when my dad started embracing him. Teyamuvuma nti oba va ku mwana wange oba ki naye yalwawo kikkiriza nti muwala wange ayagala mu Rasta. Naye kati their bond is unbreakable.